mu ngeri emu abalokole bakungaanidde ku kisaawe kya Nakule mu Lubigi okwetaba mu kusinza okwokwaniriza omwaka ng'okusaba kukulembeddwa Pastor Muyingo Bright owa God's Healing Tower Church e Nabweru. Njagaliza Uganda yonna, si Uganda yokka naye ensi yonna njagaliza omwaka omupya gubeera ogw'essanyu. Bazinya amazina n'okutendereza nga baaniriza omwaka omujja. Ne Bishop Arnold Muwonge akubiriza abalokole okwewaayo n'okukola ennyo n'abawa n'obunnabbi nti ennamba 9 etegeeza kukola. Abyogeredde mu kusaba ku kisaawe mu disitulikiti ey'e Wakiso mu kusaba okw'okumalako omwaka okwategekeddwa abasumba b'enjawulo mu kitundu. We are not just studying. If you're going somewhere, eno bwe ziwera essaawa 6 ne bakuba ebiriro liro nga bwe basaba.